Ekibinja ky'abantu 39 nga kuliko abazannyi 26 n'abakungu 13 kisimbula olwaleero nga bukya okwolekera eggwanga lya Morocco. Bano bagenda okwetaba mu mpaka za AFCON w'abakazi ez'akamalirizo eziggyibwako akawuuwo nga 2 omwezi ogujja. Ttiimu ya Crested Cranes yakutuukira mu kibuga Marrakesh olunaku lw'enkya gyegenda okumala ssabbiiti nnamba nga beetegeka n'okusamba emipiira egy'okwegezaamu. Ebbanga lye tunaaba tuliyo erya wiiki nga tuli Marrakesh tujja kubeera n'entegeka zaffe ezigenda okubeera ddala ez'omugundu kuba tujja kubeerayo ne ttiimu zezimu ze tujja okuzannya nazo nga twongera okwegezaamu n'okwongera okwetegeka. Ettiimu ezo ddala z'amaanyi bulungi nnyo nga zijja kwongera okugumya ttiimu yaffe. Era we tunaava ate tugende Rabat tugenda okuzannyira empaka zaffe ezigenda okubeera. Uganda eri mu kibinja mu mpaka zino era nga eri wamu n'abategesi aba Morocco, Senegal wamu ne Burkina Faso. Uganda yakuggulawo empaka zino ng'esamba Senegal nga 3 omwezi ogw'omusanvu, ezzeeko abategesi aba Morocco nga 5 ate esembyeyo Burkina Faso nga 8. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.